I was put in this chair by God and I will serve until I get tired. I was put in this chair by God and I will serve till I get tired. Ebigambo ebyo byayogerwa Speaker Anita Monga yabyogerera maaso g'ababaka banne bano nno bakulemberanga Speaker wa Parliament y'eggwanga ng'abagamba nti entebe eyo gyalimu ey'obwa Speaker yagiteekebwamu Katonda Dunda Namugereka na bwe kityo ajja kugibeeramu paka lwaliwuliranga akooye ne sekukoowa yenna. Wabula newankubadde nga Speaker ye yayogera ebigambo ebyo gye bivuddeko mu Parliament, ebigambo bye yabiridde ne sekulya yenna. We yagambye nti kubanga akulembera mu Parliament kirabikanga kyekiseera atuuse okubeera nga alekulira era nga tusooke tumuwulirizeeko ko wano katono. I want to make this very, very clear today. I have heard a section of people out there speaking. I don't want to call it rubbish, but it is rubbish. That Honorable Anita in 2031 wants to stand for presidency. I want to tell the Ugandans, even where I am now, I have overachieved. I have overachieved. I did not expect to be there, and I am saying 2031, I am retiring from active politics. If my brother is standing or anybody that the President Museveni shows me support, that is the person I will support. This nonsense of saying Anita wants to be a president is total nonsense. It is total nonsense. Bigambo bya Speaker. Ebigambo by'owudde Speaker yagambye nti awulidde abantu aboogera kasasiro era n'agamba nti oyo kasasiro newankubadde nga ye teyandyagadde kumuyita kasasiro. Agamba nti kasasiro ono abadde ayogerebwa abantu babadde bagamba nti ye nga Speaker Anita Among agala kusuulawo bwa Speaker ajje yeesimbewo ku bwa President ekisanja ekiddako mu mwaka gwa 2031. Wabula n'agamba nti ye amazima n'ekifo kyennyini kyalimu eky'obwa Speaker awulira nga bwe kuba kufuna yafuna nnyo n'ayisa ne bwe yandikomye kale nga kyategeeza nti n'obwa Speaker yali tasuubira kubufuna kati nakyo kyamaanyi nnyo era kisukkiridde. Bw'atyo n'agamba nti n'entebe era ebyobufuzi by'eggwanga agenda kubinnyuka era Speaker yagambye agenda kuva mu ntebe mu mwaka gwa 2031 tajja kugiddamu kabubeere bwa MP. Kati n'agamba nti obwa President yetabusabangako jasi bantu boogera kasasiro waabwe era n'agamba nti oyo amulabiranga ddala nga nosensi asusse ne we yandikomye. Wabula Speaker yagambye nti mu 2031 agenda kulinda bw'anaaba muganda we aneesimbawo olwo ng'ayogera ku General Moses ng'agamba if my brother anaaba azze ne yeesimbawo nja kuyimirira emabega we oba omuntu yenna President Museveni gw'anaaba amulaze ye gw'ajja okubanga ayimirira emabega era asobole okubanga amuwagira kuba President. Wabula ye nga Speaker n'agamba nti bannange nedda nze entebe sigyagaleyo no. Bakira tuba tulyawo nga si Honorable Nobert Mao ye wuno ku mukutu omugattabantu ogwa X era nga kyeyatuukiddeko ku mukutu guno Honorable Nobert Mao kwe kuwandika obubaka nga abukookeddeko ne video ya Speaker. Speaker yabadde agamba nti ye obwa President tabwetaaga era abali mu kubyogera bamusibako matugambuzi kumuliisango. Nobert Mao n'awandika n'agamba never believe a rumor until it is denied. Kati Honorable Nobert Mao yagambye nti kati werubanga lubadde nga lutambula olugambo nti Speaker ayagala kwesimbawo ku bwa President. Kati Nobert Mao n'agamba nti lubadde lugambo ne kati kavuddeyo n'abyegaana amazima gali nti birabika bibadde bituufu. Ebyo bigambo bya Nobert Mao. Nobert Mao teyakomyawo n'akwata n'ekifaananyi era n'akikookera ku video ya Speaker. Ekifaananyi kino kya Dr. Kiza Besigye mu 2021 yavaayo n'agamba nti he has no ambitions of becoming a president.
nti talina kirowoozo kya kufuuka president. Byali bigambo bya Dr. Kizza Besigye mu 2021. Kati Nobert Mao najjayo eggulire eryo n'alikookerako ebigambo waggulu nti well mentored from Najja Nankumbi. Kati olwo ng'asekerera sipiika Anita Amongo ng'amugamba nti amma ne weeganye obwa pulezidenti bino wabiyigira Najja Nankumbi. Ojja kujjukira Najja Nankumbi ekibiina kya FDC gye kyatuulanga Dr. Kizza Besigye we yakikulemberera. You get it? Ate nga sipiika Anita Amongo yali mu kibiina ekyo ekya FDC. Kati Nobert Mao n'avaayo ng'asekerera Nobert Mao n'avaayo ng'asekerera sipiika ng'amugamba nti amma ndabye obukodyo gye bwava. Kati nno tubadde tuli awo mukwano gwange omukyala Dr. Sarah Birete naye n'avaayo ng'alina kyeyemulugunya n'okwebuuza. Yawandiise bw'ati Dr. Sarah Birete agamba, who is putting Anita Among on pressure to justify her ambitions and have them capped at number 3 position? In case of a state of emergency beyond 6 months, a Speaker of Parliament would become the AG president. Is she fit for the job? Kati Dr. Sarah Birete omu ku bakyala abateerya ntama naddala mu byobufuzi bya Uganda n'abuuza nti naye ono Speaker Anita Amongo ani amutadde ku pressure n'okuvaayo okulaga nti ye amaanyi ge gakoma ku kifo ekyokusatu mu ggwanga eky'obwa sipiika. Kati wano nno Dr. Sarah Birete we yatunuddeko mu constitution n'agamba mubadde mukimanyi nti singa president w'eggwanga afuna obuzibu obwo ne bugenda okumala ebbanga lya myezi 6, sipiika Anita Amongo okusinziira constitution yaba alina okufuuka president oba acting president. Kati Dr. Sarah Birete n'agamba nti naye ono ali fiti ono kweri ng'atandise okubanga yeesamba ekifo ky'obwa sipiika. Kati omu ku basajja abatunuulira ensonga omukulu Timothy Karegira n'abuuza Nobert Mao, you seem to suggest that among having presidential ambitions or rumored as such is treason or inappropriate of her, or am I reading this wrong? You once ran as a presidential candidate. Do you regret that? Kati omukole Timothy ng'abuuza Nobert Mao nti olinga agamba nti Speaker Amongo okubeera nga alinamu obwagazi bw'okwesimbawo ku bwa president abanga alidde mu nsi olukwe oba gwolinga alaga Nobert Mao nti kiba tekigwanidde n'akamu. Timothy n'abuuza nti kino nkisomya bubi oba bw'amaze n'abuuza Honorable Nobert Mao nti naye ate naawe kennyini weesimbawo ku bwa president oyagala kutugamba nti ekyo kyejjusa oba? Kati Pathe-Clean n'agamba the impact of the Mao card is almost reaching full maturity. Nti speaker bw'aba atandise okubanga avaayo n'okwegaana nti ayagala kwesimbawo ku bwa president nti awo kaadi ya Mao erabika eri mu kukola nti Mao kaadi gye yateekateeka bwe guba muzannyo gw'amatatu kyekiseera ekyokuba nti ateekawo ekisaba ku mmeeza oba ateekawo ekisala abaali bazannye ku matatu ekyo musobola okuba nga mukimanyi. Wabula Nobert Mao yasinze okuba nga asanyuka oluvannyuma lw'ebigambo ebyayogeddwa Speaker Anita Amongo. Mao najjayo eggulire ery'omwaka gwa 2011 Honorable Kuteesa bwe yavaayo n'agamba nti ye tayagala kufuuka pulezidenti. Yavaayo n'agamba tayagala kufuuka pulezidenti era ng'eggulu erya Daily Monitor lyafulumya eggulire eryo. Yagamba nti I don't want to be president. Banange saagala bwa president. Honorable Kuteesa kyemmanyi mumumanyi. Kati Nobert Mao n'avaayo n'agamba when you see this you will get my point. No playing with fire when you live in a thatched house. Omanyi ekigambo grass ne thatched bwe byegatta wamu oyinza okuluma olulimi. Kati Nobert Mao ng'agamba nti bw'oba olaba nti Honorable Kuteesa naye yavaayo ne yeegaana okufuuka oba okwagala obwa president awo agambira nti tozannya na muliro naddala ng'osula mu nnyumba ya ssubi. Kugambye Nobert Mao yasize okuba nga asanyuka oluvannyuma lw'ebigambo ebyayogeddwa Speaker Anita Amongo.
okuvayo n'agamba nti ye bannaye tayagala kifo kya bwa pulezidenti ate n'agamba n'ogamba takoma kuba nti ekifo takyagala wabula n'ebyobufuzi agenda kubinnyuka abiveemu abyesonyiwe. Then Aiden n'agamba the more impact will lead her into making a big mistake. She has tried everything. Nti wano speaker wali yandibanga mawo kadi ze enzanya gyazizannyi zandireetera speaker obuzibu nti n'okumuleetera okubanga atuuka okukola ensobi ey'amaanyi olw'ensonga nti akaseera nga kano akazigizigi kaalimu agezezzaako buli kimu naddala okuva president we yavaayo n'agamba nti ekifo ky'obwa sipiika kati kyava kusalawo okw'akakiiko ka NRM kwe kaali kasazeewo akakiiko akakulu kati ekifo kyaddamu okubeera open nga buli omu kati akkirizibwa okukyesimbako n'okubeera nti ateekayo okusaba kwe. Kati nno ntunuuliddemuko kubamu ku bamanyi amateeka mwana mulenzi amanyiddwa nga Kanso Mujjuche Ivan alina obubaka bwawaddeyo naddala ku nsonga ng'eno wabula nga atuyisizza mu layini ey'amateeka nange ne ngamba lwaki tetutunuulira ensonga eno mu side ey'amateeka. Kanso Mujjuche agamba nti no apology needed Honorable Anita Among amugamba nti Honorable yawadde talina kuvaayo kwetonda nti obwa president abwagala. If Speaker Anita Among has presidential ambitions, it is her constitutional right. She owes no apology. Kati Kanso okusinziira amateeka agamba nti Speaker Anita Among bw'abanga ayagala okwesimbawo ku bwa president ogwo si musango. Constitution emukkiriza era talina kubanga yeetondera muntu yenna. Article 102 of the Constitution of the Republic of Uganda as amended in 2017 states clearly, a person is qualified for election as president if that person is a citizen of Uganda by birth, is a registered voter, and has completed a minimum formal education of advanced level standard or its equivalent. Kati Kanso Mujjuche ng'agamba nti bw'otunuulira amateeka Constitution egamba okusinziira article 12 nga baddamu ne bagikyusaamuko mu 217 nti omuntu yenna okuba nga yeesimba ku bwa president alina kuba mutuuze wa Uganda ate nga mutuuze nga yazaalibwa mu ggwanga lino era nga yeesimbawo era nga n'okumuwandiisa yeewandiisa ng'omulonzi ate nga yatuula ne senior 6 oba equivalent. There is no provision in the Constitution that bars a sitting Speaker of Parliament from contesting for the presidency, nor does it require any denial or apology for such ambitions. Nti okusinziira ku ssemateeka mu Constitution tewali kigaana sipiika akyalina mu ntebe y'obwa sipiika okwesimbawo ku bwa president ate era tewaliwo kimwetaagisa kubanga yeegaana n'okubeera nga yeetonda. The law is straightforward. Any qualified Ugandan citizen has the right to contest. The speaker, the speaker, like any other eligible citizen, meets the criteria if she satisfies the above conditions. And I watched on tewali kigaana speaker kubanga yeesimbawo. Kati Kanso Mujjuche n'agamba Madam Speaker, do not apologize. The Constitution protects you right to aspire for the highest office. Wabula njagala okujjukiza nti speaker we yayogeredde bino byonna yabadde wali ku PLU yetwalibwa General Muhoozi Kainerugaba era nga omubaka Kabanda y'omu ku baamwaniriza era nga bw'osobola okulaba. Speaker yabadde agenze kugula mijoozi egy'emisinde. Speaker yabadde agenze kugula mijoozi egy'emisinde egya General MK birthday run. Era Speaker bwe yatuuse eno alina ebigambo bye yayogedde nga byabadde bigambo bya kwebaza General Muhoozi Kainerugaba ne ssekwebaza yenna era nga mu byo yabadde amwebaza nti olw'okubanga General MK yavaayo n'alaga obuwagizi bwe eri Speaker. Era General MK n'agamba ne Norbert Mawo nti ekifo ky'obwa sipiika akyesonyiwe banaamufunira ekifo ekirala. Kati tusooka tulabe ku Honorable Anita Among nga yeebaza General Muhoozi Kainerugaba in this regard.
And I want to thank General MK for endorsing me for speakership and for endorsing Right Honorable Deputy Speaker Taeba Thomas for Deputy Speakership. We don't take that for granted. It means a lot to us. It means that we must work to ensure that we have to build that trust, to build this country, to build the patriotic league of this country. And we will make sure we will not disappoint General MK. Ambo bya Speaker Anita Anet Among yagambye nti basooka okuba nga beebaza General Muhoozi Rugaba okubeera nti yaddamu n'abawandako eddusu oba n'abasiima era n'abawa obuwagizi bwe okubeera nga baddamu okwesimbawo ye yeesimbawo ku bwa Speaker oba ye atwale obwa Speaker the deputy we omukulu Honorable Thomas Tayebwa. Era wano yagambidde nti kino kitegeeza kingi nnyo gyali wamu ne deputy we. Kati no wano yagambidde nti beetegefu okuzimba the Patriotic League of Uganda of this country. Ojja kujjukira Patriotic League oba PLU yekulemberwa General Muhoozi Rugaba. Kati Speaker namaliza nga agamba nti tebagenda disappointinga General Muhoozi yadde dakiikeemu bweti bagenda kukola nesse kukola yenna. Kati awo wetusembula ebigere ne tuvaawo ebigambo bya Speaker ogamba nti ebyobufuzi tagenda kubeera nga abiddamu era nti ye mu 231 takomawo kwesimbawo yadde okubeera wonna. Bangi bagambye nti just ebyandiba line wali ku y'ebyobufuzi. Olunaku olwaleero nkuzizaako ku mawulire ag'enjawulo ag'emyaka egiyiseekoko emabega. Ery'eggulire lyali lya mwaka gwa 2000 President Yoweri Kaguta Museveni lyafulumizibwa New Vision yavaayo n'agamba nti he will retire in 2006. General Museveni yavaayo n'agamba nti omwaka gwa 2006 yali wakubeera nga ayabulira ebyobufuzi eby'eggwanga nyaffe Uganda. Wabula ate era mu kadde kamu owayitawoko akaseera eggulire lino lyafulumizibwa 2005. President yavaayo n'agamba nti tasobola kubeera president ku myaka 75. Era ebigambo ebyo yabyogeranga yali ayogerako eri I think that was a Sky News. Yali Sky News TV ebiseera ebyo. Still waliwo eggulire eddala lino nno lyafulumizibwa The Daily Monitor mu gyekyeda kwaliko omutwe gwali gugamba nti Museveni to leave power after 8 years. Eggulire eryo lyali liraga nti omukulembeze yali maybe wakusalawo okubeera nti ayabulira ate era entebe y'eggwanga oluvannyuma lw'emyaka 8 oba emyaka 8 nga giyise. In fact waliwo n'eggulire eddala eryafulumizibwa The Sunday Vision eryo nno lyali lya mwaka gwa 2004 oba 2004 lyali ligamba nti Gaddafi to attend 7 retirement oba lyali liraga nti mukwano gwa President Yoweri Kaguta Museveni ebiseera ebyo yali nga akyali mulamu General Muammar Gaddafi wali owe Libya yali wakubeera nga abeerawo ku lunaku President Yoweri Kaguta Museveni lwe yali owokubeera nti aretiringa obukulembeze obw'eggwanga. Kati bangi bazeyo ne bagamba nti ebiseera ebisinga abakulembeze babeera n'ebiseera byabwe bagamba nti ze ngenda kivaamu mu kiseera kino obula ate bw'atuuka nga akyakulembera n'alaba nga akyalina okusabibwa abantu okusigala nga akyabatwalayokko mu maaso agamba nti nedda nali ngambye kuvaawo kati naye kanyongere mbakulembereyo engeri gye kiri nti munsabye. Kati n'olunaku olwaleero mu paliamenti y'eggwanga kitokose oba kifumbye nga kitokota oba kitokose si kisaanikire. How? Olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Honorable Semujju bumwefuse wamu ne Speaker Anita Anet Among abadde ayogera ku mijoozi NRM gye yagenda ng'esaasaanya. Katusooke tuwulire Speaker naye n'amuddiza omurro n'amugamba nti ssebo no
togenda kubeera wano ate kwogera bigambo bife bya NRM. People who buy second hand clothes don't do so because they want. I was giving you information here. 31% of the population cannot afford 2 sets of clothing. They have 1. That's why when you are distributing these NRM fake t-shirts, they were fighting over them. And this NRM had fake one. What about PFF? For us, we didn't have. For us, we had nothing to distribute. Bigambo bya Honorable Semujju nganda olunaku olwaleero bw'abadde awa submission ye mu parliament olunaku olwaleero omukulu abadde agamba nti abantu abagula emivumba tebagigula nti olw'okuba baagala. Bino nabyogedde balina era etteeka lye bali mu kuteekateeka mu parliament awo era lye batandise okuba nti bakubaganyaako ebirowoozo, but still weekumire ku AGALIWO ya to get more information. So omukulu abadde agamba nti abantu ba Uganda ebitundu 31 ku buli 100 abantu tebasobola kubeera nga bagula seti z'engoye 2 oba tebasobola ku affordinga kubeera na peya za ngoye 2. Kati Honorable Semujju nganda n'agamba nti yensonga lwaki NRM buli weba eri mu kugaba ebisaati byayo ebiri fake abantu ebisaati ebyo babirwanira. Kati wano no speaker Amongo wamuyimirizaamu n'amugamba at least NRM gave out fake. What about UPFF? Nti kala at least yo NRM ebisaati ebiri fake yabigaba. Kati ate boba Semujju aba PFF kiki kye baagaba. Honorable Semujju kwe kumugamba nti munange fete twalina kye tusobola kubanga tugaba anti munaye mmwe mulina ssente. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga, commentinga ki ky'olowooza
mukadde ke kamu subscribing aboba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe video eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba